oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV. Kwaniriza bweyakatoyungako atandika kusubscribinga bera ngo subscribinga likinga sharinga waka waffe ate sobola okira mpozi nga tunyumira bulungi nnyo tobaza bannaffe abakabuzi restaurant mpozi abateekamu kasente okubeera nga tukutuusaako emirimu gino basangibwa bwayise ku kyennabweru awo mu paaka awo bagiyita ya Ssemango osobola okugenda nabafuna bulungi nnyo for delivery ogenda laba enamba y'essimu eri ku screen obakubiri bajja kubeera nga bakutuukako bulungi nnyo vala nakazi wekansuubira oli bulungi nnyo agamba atya omukoddomi mundabire nnyo ebamweyana imenansi kwoli nnyo Short Love ate n'abalampozi tubebaza okubeera nga mutugobera bulungi nnyo tulina omukugu era nga mpozi yazirwanako mu neyimira byange ndoza bye bankiyita omukulu ye yakozesanga linnya lya Nsolima Nsolima nga kagamba yabeerangawo n'ayimba ennyimba ze naye nga kagamba obanga toziwuliriza nnyo oliza obutazitegeera naye ffe twazitegeera Nsolima buuza kubalabi ba Bokati TV. Abalabi ba Bokati TV amanya bampita Nsolima amatuufu ge gaggwani Kato Ali Kato Ali Nsolima soko tuwemuka abanya abantu bagala nnyo nga tetunagenda wala tuweeyo kalayini kamu bagambe yoyo Nsolima no mutululira soko tuweeyo kavasika simanya balelo nalyemba nayombaganye ne mukatata ze namuvumya kagere netumba sirabe soko koma awo soko koma Nsolima ebbanga libadde ddene nga tubulanga ne lockdown ate bikoze bitya emirimu gitambuliriza mirimu lockdown yatunyeze nnyo nga ffe abetetenkanya mu music simanya abaku Bokati banafuna bulungi engeri gyenjogezamu ekirimu ekirimu bakimanyira kuviira ddala eri mu studio naye ojabaga bansondereza India bagende bakoleko massage bakoleko operation tebera massage namanyira nebya massage Nsolima neyimbira byange wamusango nti neyimbira byange abaana bakuuka godi mazima abaana bakuuka naye nange nali nzize naye abaana bakuuka wali nsigo bbiri yakuba bannange nsigo bbiri okyasinga okunyenyeza omutwe nyenya bwetyo omutwe wannange yaŋŋambanga okugambo emmese yiino girina enyenya kasira naye nga nange mugamba ennyanja ekutte omira obuzibu wasinga busangawa obuzibu muneyimbira byange mwe mwali muli mu mpaka ezo muvuganya obuzibu wasinga busanga nga ne bwebayinga ovuganya nabo obuzibu tewali nnyo obuzibu awo bubaako awangula n'avaako tewali nnyo obuzibu kisinziira waka gwotutte n'omwana wakufumbira guno gwali mulundiko gwakomeka okunyumiriza byange gwali gwakumi ogwasooka nali nkozesa wanyenya baddi nembakuba tune awani akujjako gwasooka baba bansetingira ebisaza kamukulu lonisutexi kapu nga bonna balinanga ate nange ebiseera ebyo nalina akayimba nga bozi Dream Girls aka weekend nze nekaddamu yenga bikuze mangu yenga biwangu ye mama kandete gwe wanyenya leka tumanyule tufune kutumanyule kangayule kwa wamanyule ati zirina mbera nebyenkwawa nga sirina kazirita ensala mbimanyule nze nga wenkozesa bweryo mama nze eyo yali ngana navimba
yatambula yatambula nekonye mwana nenjijukya nengamba nebinatsewo nibekedde nebitandika okukubira obusiru yatandika neyimbira byange ono omanyi buli mwana agamba nti nze kasookedde nva muneyimbira byange at least ayina wantadde oba nyongeddeko bwekiti oba nkoze bwati bwe neyimbira byange kiki kyasiza okwongerako neyimbira byange yanteeka waggulu nnyo abantu bamanyi kumpi muguma monna monna bamanyi kato ekitali solima wanyenya babbi era bamanyi nnyo bantegeera nkola ku mikolo tuzina amazina amaganda nafuniramu n'omukisa nentandika okuzanya firimu ne ku tv olumubagiraga firimu zizanya nabaani ne Consta film basangibwawo basangibwa Seeta firimu ziri ku YouTube ziri ku YouTube kweziri mu katale mu library monna mweziri YouTube bagitaba Consta TV Consta firimu TV kati kigerera gwe alaba ku Boka TV genda ku Consta Film TV osubscribinge olaba ate nsolima bwabanga tali muneyimbira byange kiki kyasobola okukola ekirala abaana bajja muneyimbira byange nga balina talents ez'enjawulo ne nagamba akasooke mubeka eno ndabe bwe kitambula nsolima watuwa erinnya ndya emmere ku mikolo buli mukolo gubeerako ku kyalo nina okulya mugoma monna balina okumpita entebe bakuwayiyo bamba kubanga ate kati nange webaba bakola budget oba kwanjulango nange banteekako bagamba solima ajja kujja atusemusemu wano n'abaana be abazina amazina amaganda nga nange banteerako ka budget oba $200 ozina oba olina gurupu nzina sure nzina nenekibagometsaawo nenvaako ontwalako ddi nga mukola training nza kutwala njagala nzije naye training yammwe abantu bakakase kuba kati wano tosobola babibizaamu tosobola babibizaamu Zolima omuntu akwagala ku mukolo ne gurupu yo abasasula sente mmeka engeri zetutandika obutandisi atwagala ku mikolo tetutera kweramulira mu $300 nga gula ebitundu kyomanyi olamula nga osinzira ne ku lugendo gyolaga kati wegubanga gwa ngoma tutandikira mwaga mwataano kati wegubanga gwa walaawo anti awo olina otongera muleka transport naye ngaemikolo gyogifuna emikolo tuzikuba era nfuna n'omukisa ku TV ne bandabako ne bakiddawo yandabako n'agamba abaana babeerayo naye n'omu byalo nga tukikuba lwakuba ekizibu kyetusanga omwana abeera n'ekitone mu kyalo nga naye teryamukwatako kati gwe nnyini kitone byoke nnyini olina okwepaako neweenoonya soga olaba nange neenoonya nenumba ku rediyo simba nentandika obbakubamu akuba nasooka nesangamu obuzibu aliyanaawo yana ngendayo nga 2018 nga ngamba okyalikaana kato ate kirina mwala olinayingira namuwala omukazi baali bamuyita kataalawo najja nenyingira naye nangamba kati gwogenda yimba biki laba abasajja bogenda oyimba nabo basajja bakulukulu nga gwoli kaddoogo nga ndi kaddoogo awo nvumba buvumbi awo walinga myaka emeka zalinga 17 nenyongeramuko awo omukakasa nti ndi mukulu nampa nasooka nteeka eri ebbali nenzija nemukubiramu awo nagamba nantwala mu studio ngenda obeera ku rediyo ekiro mpulira babikuba bano abaana baleeta amaloboozi bannange kwolotseba mbuwulidde ku ddoboozi sebaka neŋamba era nafukamira bweti ne ku mavivi gange neŋamba mazima nzaani kubanga zenvudde wange alindanga wabebekulu lwakuba wabebekulu alimu okubuusabuusa aliwo okubuusabuusa atya tosobola kuŋamba oli mwana wa minisita notambuza ebigeri ate ayinza okuba teyakola kitaawe kakati wasomako okusoma sijja balimba nnyo era kyoba olaba nali masabye kabasalaamu eri
bakiyita bati eryangu social institute oba ogamba eri ku Nairobi Benson amaizi institute bbiri waliwo eno edwadde tulangira eya Kyambogo Kyambogo kubanga nakula nnyo nekitekumaaza wange awo abonyabonya bikiwe nebitangalamuuka awo wakoma mukyakumeka eŋŋamba musajja ng'aleetse ng'alina oluyimba buli omu n'emirembe nze nange nazetebeera naye nezinjabulira yaleetamu sitole ya Kenzo yali nnungi nnyo ekitegezo kyagiyukira sitole eyo ogamba ono yayimba Kenzo ne Rwema Kenzo ne Rwema yali nnungi nnyo neŋŋamba mukoze ntya n'omuyitawa kati aleeta oluyimba olulala lwali lwa evening nako okumanga n'okomawo n'enjalawo n'okomawo n'olyewaka n'aleeta sitole yemu nga zengenda okukozesa nange mu luyimba nga nze ngenda kukola mu luyimba lipiiti netuyimba nga sitole ndaba zifaanagana era awo nekubba amagezi nali ndutaddeyo eri nemmala nenduzzayo neŋŋamba we tunakuba ezifaanagana luli alumpangudde kati kandeete sitole endala yaleeta mu byokunya Alex anje nga nange gendeetseeko nga nze nzitse mu kayimba kandi lipiiti kati gwe n'oleeta luwa akalipiiti gaali kagenda we kali akalipiiti olina engeri zotuyitako olutsi ne lutukuba kumanya okyuma nduulira ne ku tivi engeri zowunya ssebo owunyanga embuzi ennume ŋŋamba tsitseddume engeri zowunya ssebo amazima ng'okyuma amazima nga bitsutse ebbomba omukulu lyabalagirira nsaba mulibbeeko saba munabe ku mizingonyo saba munabe ku mizingonyo kati ngenda owulira sitole eyo ngekwatagana neŋŋamba nga nina rediyo nakeetsa neŋŋamba kamukulitse rediyo kanduweyo nga nduyimba ndujja ku ntobe y'omutima gwange engeri gye bampitsamu ewaka sitepumaza ne taata bisi nga nowokola omusango oluusi noba tobukoze gwenigo zituukiraekiro ne bakuba emukono n'okuwulira nga gunyuyi nga tolina nowoddukira bagenda okukuba nga bagaddewo ennyumba nga ogamba singa nina amagezi agafubituka singa mpitaawo nakeetsa titunula labayo kiboko we batanditse okuzimenya akakabina kali kawonye okagyeko ebizikira wankuba n'omukono juzi wano luli ekiro akakabina n'okatimpula wali munyivu era singa nali nina amagezi agafubutuka nali mpitaawo sinekiyumba nekifuluma nemunoonyayo gwe mukuba siboko nazo zikoyebatsa batula tebikoma mazima kubira ddala ng'eyanyaga bipendekire bito mama buli kumatsa siboko nenzitulako na buli kiro siboko nenzitulako na buli kamu siboko nenzitulako siboko zamuzayitimiza sabatula nnyo ebitekanika nibakola ebirungi bansekula simanya balero nalyemba nayombaganye ne mukataata ze namuvumya akagere n'entumba sirabe sirina tambolwa leero nsabye tonnenya bantumye ne puluzi nezirukayo nga bakuba angambadde tsitsobya ani atamanyi onkubye ne kugumba nendiwulira nga livuga wawawawa kuba naye olinonya kulabirira ng'okaddiye nanze gwe ku bantu ddaawo ne kulabira ng'odagana
sirina tsubi tyoli muzeyi nze newe nevuga nenema okukuzina kankalonde wakagolirabangako nzijukire tsiboko zendatulako mimwani kuba nziraba wezitsanawo kumutima n'abokusalo kwenyini bazimanyi nazikuba ne muzeyi okuyimba oluyimba bwewadda ku kyalo bagamba ki omwana ayanitse muzeyi we kubanga mwana ayanitse muzeyi kubanga baali babirabe waka muzeyi yali yampayawo n'akazigo naye omukazi yakwata ebintu byange bannange n'agenda n'abyosa ennaku nekwatira ddala nga mpulira neŋŋamba nga lumu ŋŋamba lumu bwe ndifuna omukisa bwe nti neŋŋendako ku ttivvi oba neŋŋendako wa amazima ga Katonda nina okutwaza kuno omukazi nina omuyimbako ne mulaga nti kyeyakola kikituufu nga bandabanga atalina mugaso nayewagira muneyimbira byange mukyasula muzeeyi nanavaayo kubanga byatabukamuuko nembeerako eno ku streeti mpolampola kakati okudda ewaka nga nzirayo mu luyimba 2018 okudda ewaka nga batanditse okumpulira ku 2019 anti ogambi wasooka kujja 2018 anti 2018 nali siri waka oyo yennyini omwaka ogwo eyasooka wadire waka jukira olwo nga akayimba bakakubye nina okuddayo ku kyalo okunoonya abagenda otuwerekerako abaviza nembakuŋŋanya nembagamba yenze nebagamba yono gwe batulugunyanga kati afuuse ow'omugazi netusanga waliwo omuvuge yayogera ekintu ekyamala kumu amaanyi eyo nga nyimbye oluyimba ng'olwo kati labaawo bwana obutategeera genda ku rediyo bitibiti nensooka muli nenzigwamu amaanyi nengenda olupulira buli webabeera ku kalango bakubakaawe abantu nentandika okweyongeramu era nzirayo muzeeyi awo waddamu okundabako nga nali mubuzeeko emyaka gyalinga ena nga siri waka noddayo yagamba atya yagamba okomyewo maze nozaawa nenkomawo kakati tukyali ku Boga TV tulina mwana mulenzi Nsolima yali muneyimbira byange 2019 2021 then obalene 2018 kitegeezo kyabuzayo round age oveeko oberenga tokyajja era ndyawo okulaninga kikati n'abalala bennyini abaakoma ku semi-final quarter final nga balina waaka bakyaliyo n'abalala ate mwami Tsula kino nkikugamba omwana agenze mu neyimbira byange neyeetuulako yaba tamanyi kyakola era nze nembeera nga nze awangudde empaka za pulezidenti situula era nfuba okulaba nga nnoonya okutsingako awo naye bwe baddayo ne batuula ne beebaka bamanyi nti ensi ebeera ewedde mulina okwongera okulaga nti neyimbira byange tetukomaawo sigamba nti mwajja kukomya awo olina okwongerayo ne mumanya nti kyoluubirirwa kigenda naye bo wawangula baddeyo kwebaka na mitsipi abawala ne bazaala abalenzi badda mu byabwe naye eyo platform nene nnyo neyimbira byange buli muntu amuwuliriza ne bafaaza bamuwuliriza wali faaza Kibumbi yewawa mukatulitsawe na miryango ku Kigo akumanyi jukira nasomerawo ku boys awo nguvaawo nzirayo mugamba bamugamba olwakaana akatsomera wano nagamba nange omwana oyo namuwulirako ngendayo naye nga tebwabiwuliriza nagamba yono omwana okay gatumaliriza okola kikati ng'ogyeko okuzanya firimu nanzizeemu okuzanya firimu ng'ogyeko okuzanya firimu ng'ogyeko omukazi wagambye ozina amazina tukola ku mikolo nga wamanyi embeera yaffe ey'abavubuka tubeereeyo twetetenkanya olwekyo okubayo bulooka nalundamu mu neyimbira byange lw'amazima bampaayo akasente nafunanga abantu abampa akasente
nenkolayo n'emikolo awo nengattirizayo nenfunayo nenti 2018 oyo era yeoyo ye munyumi namufunamu wagula ki nafuna sente waliwo yampa sente enkalu alina bweru kati yabuuka yampa emitwalo gaali aga 2 kati laba wenfuna omukisa ne bampitira omukolo ne batuwa emitwalo gyali aga 3 kati jjukira nga tobimanyi nnyo b'okola nabo tebabimanyi nnyo nobakuba nembagamba kutufunye 10 nongakuba newabaawo alina ente ng'agitunda ng'alina ekizibu nenkagula nga kayana bwe kati kati yenkanawo kati erina n'omwana era waliwo ze kwata abaana abo ababibya ojja kwetwalira ne ku mata ku Boka TV kubadde mpozi ate nga tuli ne mwana mulenzi Nsolima tufuna akaseera ne tutambulako abaana abaddeko mu nembira byange ne batubuulira wawe batuuse nembira byange bamufunyeemu kyembeera eri ete obulamu buli butya nesobola okwera nga tusobola okukigatta obulungi gwe naali eyagala okwewandiisa kasi towulira akalamu nga katandise February mwezi gwa 2 nza kubeerawo ndowooza after Valentine awo after Valentine nga tusumulula nga tukikuba ddala bulungi nnyo obeere ng'oyiiya bafunamu nga bwakugambye teyatuuka ku finals naye ate akulaga nti yafunamu nokutogenyini nfunyeemu lockdown abaddeawo nga batuyiribya balandiroodi baffe nga bobamanyi batuyiribya ye teyeetaaga kumanya oba okoze oba tokoze bitsi bamama bano tebakutawanyiza nnyo obeerinza otya bakwetega simanyi obamma mukikola mutya yaffe tubayo tugumya mugongo byana biwalaze kukambye bibitugule binyenya byonna byagala binoonya Nsolima ate kati nze kati nolaba sikyakwana buno buwala bwenteekamu sente kati njagala mukazi agenda kunteekamu nti buno bunene otsindikira data nsindikira airtime kati nze akaaba sibula tugende nekirala mwebale nnyo tuwa platform neyimbira byange mutuwadde platform bambi neyimbira byange abantu bamumanyi sikukubye mukano kaisokubakaggalawo mbakubeyo obuyimba nga 2 kiri okay biri akalumba musa buli omu n'emirembeze yako pros buli omu n'ebimukuba nze nange nze yankuba katanze ne kulayini olaba n'obubuzi bwajo nabwe nali nunda ekitala nali mufudde mu basaala enjayi yankubye katandaluke ate nga sizingaladde n'omwezi gumu mu kusoka nazinyanga n'okweka kakati epamera ni mpabuliki zonna nabesaloba neewuunya omwana yalina empisa mu buto luli natambulanga newembese kakati ntambula mbaboganira naye nze netamidwe jaye naye newesizinyedde omutima gwewuuba pulira ne papye tunoonya kuba nekweka simanyi obakulu nendi wakuziwoneyo yalinjaye endala akalala Paulo Job Kafeero kano nange nekayiya kulw'obutonde bwange manyi twagenda kaawo nga tuwozawozaako emitsanga awo nga webimanyi ebintu by'oku street awo nga batukutte nempoza birala nga naawe obimanyi olulimi tebwatuka ebigambo ebimu tusobola byogera nenduyiya olwa dipo naziggala Paulo Job Kafeero naluyimba ng'era ndujja ku gundi yange nafuba nnyo okweyiyizaako nnyo ebindiko tinandibadde gwolaba nze njogera bulungi maama yayeeyereza ow'ekirimi ng'ali lubuto ekirimi kibinyonze kibatendera ne bwe muba mu kkooti omulamuzi bagusalira gwe
olwakadde ebyeyogera atabiwulira omulamuzi nazza atabuka kusindika kulimanda nali mu tawuni nengwa kwa pandopi ojjukira ayogeza kirimi nga nange njogeza kirimi yali alowooza muyeyereza nazza atabuka omusajja yansala tteke paka wenna mwekimatuka naye nfubutuka akatsa ng'amba ekikumi mba mpeta ku mutatso otunula nga ndi kwa kiba namwetolooza ekibuga twakirambula omusajja yangoba kikumi oli atereera ku bbala naye nfuna egezi mainitsi envandeego omusajja yangoba kikumi oli atereera ku bbala tuba tutuuka ewayitse ng'ennyota kyekola nga ffenna twakwoyedde olubuto lubanja kamere ekitamba ku woteeri awo ne tusooka tulya era olwamalala nsi emisinde twakweya buto twafubutuka akatsa ng'amba ekikumi mba mpeta ku mutatso okutunula nga ndi kwa kiba tuba tutuuka mu kaweepe nga Oda muli mu kwegoba. Tuli mu kwegoba. Olwo lwali lwa mwaka ki? Luneno. Oli mulumbye. Nsigo bbiri. Awo mulumbye. Mutsala wano. Tuba tutuuka mu kaweepe. Ate olubuto ne lukola ne lubanja kasoda ne tukyama ku ne munywa kasoda olumala emisinde ne tukoya buto tuba tutuuka mwaliwo omusajja yansala tteke kwotsana agakombe awo gaali gandatso awola muli ku bigere awankutte omusajja yansala tteke awo newajjawo akasajja bakayita opiyo kekatatsa twafubutuka ekikumi yankubakuba omutsiru nga wambuuza lwaki muyeyereza konze itizi mainetsa yawo omusajja ali abo mumuyeyereza tetugenda kubeera kusuka tusukkawo ekalangala leka mumyeko olugendo lwekalangala ekalangala navuddeyo era nanyumirwa wotambula n'olaba onyumiza abooletse waka twasooka rediyo tsimba ne tutsimbula mu takisi nga ziwera twasibira nayomaganya namukatata ze namuvumya gagere netumba sabula emalirizo koka lyana yampita nansimbaka aga sula nalumwa wabula nayimba ku mmeri erinnya nekola era nsigo bbiri atidde ekambabulire nawamba sonso limanze ekalangala bonna baali amanya nembawo amapya bagaleetebye namwalya namunzi w'omuntu wadde enkuba yali etonye erinnya lyakala bagaleetebye yali munene oba mwamugjawa tubagamba nti katukome wano eno tubadde ne mwana mulenzi nsolima baita bali wamwe kitale gyabeera odda kuli eyo bayita batya namiryango gyodda kale abenamiryango mukono seeta ono mwana wammwe era abaddewo mpozi nga ate atusanyusaamu ko tujabera nga tubaletera n'abaana abalala abaaliko muneemira byange musobole okwera mpozi nga ate muddamu ne mubafuna fule wali obudde bubeera butono ne wano muwa obudde nennyonnyolako mu buli kimu abadde balaba subscribinga likinga osharinge mbere bulungi mweraba nekirala tukweyanziza nnyo kati woba onoonya ku baana kintu kirungi nnyo n'omanya omwana kikyaliko abamu babeereeyo nga baafa dda obanoonyako n'ogamba gye bali gale tweyanziza nnyo tuwa obuyambi oli ku Bokati TV leero enkya Naruli Bokati TV